abanga bange koi ndye obwa meya obwa mulodi kati bukaye anabutwala tumutegeera obwa mulodi bagambe wali kone kamiri tezanyirwako era kati ate era wali kati nabira era wali kati katemba uno neno kamiliyoni alina abayaye ate nabira bye biwanvu mamula bajjo profu DC kone mulodi era wali tuge majege era wegali kati mulinde laba bikonde Bukira nibisanga wano umanya amawuli agasukulume mugannago mumbeereyo tugamba bitabuse South Sudani atakati inelawiketanso kujjamo mukoso omulala abasuubuzi baffe babatiddeyo nga babatirimbula butirimbuzi bubaba wambye nga buli musuubuzi basaba miliyoni 2 okumuta muzeyi simbula amaje galumbe kati obazivuge wiyo Fred Mukasambide omuyuka president general wa DP olunaku lweggulo yakwasizwa bendera n'agamba nze ngoyene Masaka ngendo okuvuganya mugendo okumpulira bonna abagezaako okumvuganya bantya kubanga ndi muzibu nnyo mugenda kuwulira kuba agenda vuganya ne Mathias Mpuuga ekizimbe ky'Emakerere Ivory wakiri ekyayika olw'okuba mutino kyakwata omuliro wetwogera baagala biliyoni 15 kizaawo ekitundu ekimu bagamba mutino nesenzinza okusukamu kubanga bayinza okiyiwa kyonna Makerere etandise okuteekawo ennamba nasondera akasente ako batunulidde abantu baabwe emitwalo 3 aluminayi gyenjogerako tulabe Makerere addewo mu myaka 5 abantu abakuze mu myaka bayimiridde mu maaso ga President Museveni bamugamba mukama waffe tufeeko naye embeera tutabuseeko febola bawamde tukyalina maanyi kyokka obwavu bututwala President Museveni n'abagumya n'abagamba wendi temukaaba ne madada yabadde munga empale temutuuka nga Makerere yetegeka okuggulawo ng'agenda atandika n'abayizi abasoma obusawo alabudde munnange bategeezezza temuwoza ebya COVID mutegeke ssente tewali agenda kuttirwa ku liiso buli muyizi addayo olina okubanga ebisalo bitegese sikuwoza COVID yatuyisa bubi oluvannyuma lw'oggulawo Entebbe International Airport jaamu ya Jonze sigirabangako be nabadde ntuteyo bannayenze byansobedde wetwogera ne South Africa eguddewo bulungi nnyo boda zaayo kati ensi zonna mu Africa ziyinza okgenda ne zikyale tewali tabbo kati banaye tulina okwekuuma ebisaawo engeri gye biguddwamu kubanga gye byasinga n'okuleeta luli tabbo twesaabire wawalalalala ababaka ba palamenti batandise okuvaayo ne basaba gavumenti n'obuwombeefu ne bagigamba ssebo vaayo gy'oli gavumenti yamba ku masomero agagenda okuddamu okusomesa abaana n'amatendekero gonna tegalina busobozi bugenda kuyamba baana bano vaayo oteeke mu ssente embiranye n'enkalu bikyagenda mu maaso mu kibiina kya Nuupu nga banoonya abakwatirwa bendera ku bubaka bwa palamenti ebifo ebiriko embiranye biri mu Kabwempe wano ne Makindi esaidi eyo bakyusiza n'akakiiko akasunsulamu okwetegereza abantu bano okulabika nti obwerufu bulabikawo naye era buli avaamu agamba bannange simanyi munsabire naye simanyi bannange ebyo nga bikyali
Ssebo muwala wa Kuteesa alemeddeko agamba banzibye nze nadde nina okukwata fulaga ya NRM Ogola Noosi era we mba temuwuliriza kusaba kwange ekiddako temunnenya nga walalalalala Ubyogereko Ebisanga wano mubisanga wano tukasanzeyo abange yesebo kinaye Kyeki ngoye Masaka Fred Mukasambidde yetumye ngoye Masaka nagamba ngenda okutigomya wano ngenda okubanga mpangula akaluluze mazo kwatwa bendera ya DP mazo okugikwata kati buli muntu yefuula wano wekitala agenda kumpulira ekisoka abali wano bonna batitizi nalabye omusajja waffe kati mbuuza majwa amubeera we mabega yagambye bwati buli muntu yenna agezako okuvuganya wano mutitizi abamu bati enkuba bekweka mu ambuleera abamu bati enkuba balinnya ebbaasi baveewo kati nze akutte unopposed ate ani yandi omuoppozi naye lese egenda kuwoma kati gwe walaba ku president general DP ani yavuganya oli omukyala meya yawadaze ku mulodi teyavudde mu Lwandaga muntu tali ku voters register bingi byadde biwandiiko byadde biwandiiko bingi nga tebikwatagana bulungi bulijjo tamanyi ate buli tamanyi kati ategedde hali kati awo DP yeguddeyo ate kati ne bwereeta omulala talina kuba DP yattu abaana basebagala batuuse batuuse okuziika kwa Sande enkya tugenda wali ku muzikiti gwe Mariam ku Lwomukaaga bamuyiseewo kaawo lwaki kumuyisa bamusaalire ate nabeerawo wiiki okuyisawo kubeera kubutayimirira nawo era baseeka banyiivu nnyo naye ate bakyagendayo okubagiza baseeka bagamba lwaki omuntu aluddewo Nabbi Muhammad yaliwo ennaku meka 3 naye ono ye atakubya akavulu anti era yeze yalaama mwene mwongezamu naye lwa mbeera ya covid kuba abaana bagambye waliwo ne baganda baabwe batagenda sobola kujja bali e Canada ambeera nti okukirya linga ofulume si kyangu abange sebo ekirya Sudan nga terefansemu kufuna busambatuko South Sudan abasuubuzi baffe babawambiddeyo sakana wabase ako ka Sudani tukasobola tusitule sajja bayo bakambwe nedda sebo nze natyamu nnyo okuva etwale mu kkubo eyaggala ensalo owensalo ali atumanyi ate atumanyi naye bano ge batumanyira tubakube natyamu neŋŋamba nti yo South Sudan yekubwa okkuba ono tunasobola ani oli atumanyi nnyo oli atumanyi in and out oli atumanyi ate mwana waffe akati awo kati afune okubooleka naye bano bakoze eki zivuge bakube South Sudan banaeredda sikaki batujose nnyo okulaba ku mundu oba zivuga zivuge n'amagezi ategeere omusiru asiwanye ddala